gusohoka sibo kiri aho twibaho imbere y'umwami kanzije neyanze mukama sibo kiri aho kuvera kwende kusoma kuwa atangu wini mbulizi wini kutuma nifenda yasizo kuchitaka na mwanje neja agasa abantu banange mukama mpone nafa watu wa kutoka wate hipsa mukama mpone sibo kiri tulanze tulino kugende yonna awatali mukama nso kwagala nchini
babu mukama tukusaba obutayiga obalere naye otusuubiza nti abaana baffe banayigirizibwanga ggwe tubalese mukama obayigirize era nakakano nga bali mu kuwummula katonda yaffe bayigirize bazanye nga bazanya wamu oyogera nabo bakole emirimu era nga bakolera wamu naawe obayigiriza bwe bali mu maaso katonda yaffe olwaleerera katonda yaffe obeere oyogerere obulamu bwabwe obw'omubiri n'obw'omwoyo batambule nga bakumanyi bakule nga bakutegeera era bongera okuyimirira nga bakujulira toli katonda ayatonda eggulu n'ensi n'ebirimu byonna tubisabire tutyo kulw'obwiza bwa Yesu Kristo mukama waffe. Kulema okubavaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe.